sobola kuddamu kukola naye nsobola omusonyiwa bwanneetondera. Olina n'omuzannyi nalivuddeyo singa talina bye yankola oba agambeko nti yangoba. Yogera na mukazi wange, yatwala mukazi wange, ekyo kimu. Yatwala mukazi wange saa zino gwali naye, ekyo kimu. Ekyokubiri yannyaga ssente mpitirivu ennyo. Ekyokusatu n'awamba ebintu byange, YouTube ne paasipooti. Ekyokuna nalina ssente nange ze nakwata mu show ya gundi eyo ya Africana nenzissaayo nga nsuubira ozimpa, ssente zaawamu nneneko, teyazimpa. Ebyo bino omuntu wajjanga abigatta n'embeera gye twalimu. Nze tetwayawukana wano Kampala, twayawukanira Mbalala. N'akuleka Embalala? Nze nabalekayo. Nga ye omuntu yali alinamu obubeera, embeera ezitakwatagana, naye drugs zino zisinza okumuleetera okutuuka wano ku stage y'obulalu. Okitegeera because wali mulalu. Oba ogamba nti yakubbira omukyala nga ne scoopulama akireiminga mbu naye baamubbako omukyala, yakabba abakyala bammwe bameka? Nakugambye omuntu obanga olina talenti yo gy'olina teri asa kukomako, kitone kiba kitone. Gwe omulimu gw'alina ogw'omu mutwe, okitegeera. Gwe omulimu ye mutu gwe obanga mugenze out ne mukyala wo nga naye ali ne mukyala we, mukyala we n'asituka n'agenda, nze n'esituka ne ngenda ofufuka ne ndekawo mukyala wange, era n'osanga nga waliwo embeera etandise okuba nga ejjawo, okitegeera. Asobola okulabirira mukyala wo mu maaso go nga wooli nga ne Jose gwe tomanyi ne balabirira abakyala, gwe namukwaka wipes we simuleko n'akola kino, oyagala kibakwe kashisha. Yasaana okukuwa gundi, asaana okukuwa advice otwaleko mukyala wo out nga gwe tomuwadde kutwala wowe out. Ngamba. Alright, amanya n'eddoboozi aka Mr. Social Media Monster David Sanchez. Tuli ku mukutu Cookie Promotions, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala bategeeza nga 4 October tulina Shiba Kalungi ku Lugogo Cricket Oval neyanza concert. Era tubayita mwenna okuyingira emitwalo 2, emitwalo 5, emmeeza ya miliyoni 3. Shiba abenga yebaza abawagizi be bakubye endongo emyaka gyonna gyamaze nga tuzeera tukyali mu nsonga za George Kigozi Hassan. Ndina omukulu omu abadde akola n'omukulu oyo George agenda kuba atweyanjulira ebitiibwa bye byonna, nze nnyinza obisobyasobyamu. Omukulu ogamba oti? Sigamba papa kyekiriwo. Asooka okulaba ku mukutu gwaffe guno Cookie Promotions, amanya n'eddoboozi? Amanya n'eddoboozi bampita Joseph Famous, ndi musajja muyimbi. Yesebo. Nali nkumanyiiko eri mu kkuba eŋŋoma. Navaayo nezira wano mu kukuba omuzindaalo. Gwe walinga Joseph Pro? Joseph Pro yali mulala, nze nalinga Joseph Pro Famous. Ombuzaabuza. Manyi nze Joseph Pro. Oli yalinga Jepawa yakagugamba. Jepawa mumanyi. Jepawa yali ayina ka Joseph Pro. Sina mulala gwe mmanyi. Aka Pro ke najja kati ozikuba? Kuba muzindaalo. Omwaka guno wayingidde endongo? Najingidde guno omwaka gwennyini. Engeri mu empalana. Ngimanyi naye nze omanyi kye nnina. Bo balina mpalana nze oba nnina ki? So tutandikire wano ku byazze mu mawulire. Omusajja n'abalangira nti mwaba muleetedde depression, yeetabangako omuntu wa drugs, naye mwaba muleetedde depression, mwamubba. Twamubba ddi? Nti mwamubba obusente bwe. Lwaki we twamubbira si we yagendera mu depression? Lwaki agenda mu kati? Anti azze abigattagatta ng'abasonyiwa, ne muddamu ne mukola, ne muddamu ne mumusobya bwe muti. Twayawula omwaka oguwedde ku 31st December. So guno gwonna omwaka tetubaddeko naye, tetwemitingangako wantu na wamu, tetwogerako naye, nze soogerangako naye. Tuli mu September. Twayawukana mwaka guwedde ku 31st atuyingira guno. Simu meetingangako wantu, soogerangako naye paka wano we tuli. Tuddeyo kemabe gojjo okusinkana George. George ono namusinkananga musajja muyimbi, nali mwana muto. Yajja n'atandika okubeera ku kyalo wenkulidde ku Salame nga wapangisa. Kamuyite nti yali neighbor waffe we banzaala, okitegeera.
nga bona abeera awo n'omwana n'omwagala okitegeera nolaba nga ti ono asobola okuyambako wana okitegeera n'okubanga era nange nali disciplined okuba nga yansiima ng'omuntu n'ansembeza nga sikola naye nga mmanyi nga mukwano gwe neighbor mwana waawe ali okitegeera so ne tubeerawo ffenna nze nkula nga mulaba okitegeera paka awe namaliriza nensalawo okukola okitegeera nansembereza ddala nandaga nti tusobola okukola okitegeera byonna bisoboka ate yansanga nga nange nali njagala nnyo life eyo eya music nali njagala nnyo okuba omuyimbi okitegeera nebiba nga binyanguyira okuba nga nali nkyagala okitegeera so kyekyo ekyaliwo munange tutandika okukola ffenna natandika nga manager w'ebbaala lye okitegeera nembeerayo ku bbaala nga ndi managinga waliwo abakozi ebbaala ne liggwawo ne tutandika okuba nga tugenda ffenna ku show ye kennyini yalisuula kuba yalinga anywa nnyo mukama n'atuyamba n'asiramuka nga livuddewo n'aguvaako kati singa yasiramuka likyaliwo singa nakati likyaliwo ebyo n'abyesonyiwa ne tutandika okumuvinga on embeera ya lockdown nayo nejja mu kaseera ako ekola ki nefunamu awo obuzibu nali mbeera nti nantabukako ne bakwata ebintu byange naye nze ne muliramu ng'omuntu nagamba ng'oli muganda wange tukole ki tusobola okufuna gye tugatta obulamu nitubeerako ffenna tupangisa n'ennyumba eyo yali eyo Kalungu ne tubeera ffenna mu nnyumba y'emu kitegeera netuluma tewali mirimu naye nga wendi mwako n'akaseera okitegeera naye nga ate buli muntu yenna akolera yalisaanya asasulwe kasitento yozikala okitegeera naye mwe yonna embeera naliwo nga sikola ki nga sirina mbeera naye tuze tukola kale wadde nga ye omuntu yali alinamu obubeera embeera ezitakwatagana naye drugs zino zekyendowooza zisinza okumuleetera okutuuka wano ku stage y'obulalu okitegeera because wali mulalu gwoli ayogera Luganda ayogera lulalu bintu byayogera tebikwatagana okitegeera so kuba tosobola kugamba nze nakubba emitwalo 3 nga ate nali nkutako n'esente ezisinga awo million 10 plus nesizibba lwaki sabba ezo neziba 3 ekyo tekisoboka okitegeera obutakanyira bwonna bwava ku ebyo bintu okitegeera ng'alaba nga ffe ababi abamujja ku bintu bibye okitegeera naye ng'ate ku bwe yali akuteera likyamu si yonna eriraba okitegeera George atandika drugs officially before COVID oba after COVID awana eno omwaka oguwedde ogwo nga gutandika nga mu February eyo nanga tuva mu show ya Africana wona wonna kata mu period ya show yali awuliriza nga abyesonyiye because yete temunabutawukako nnyo kufuuka so addictive okitegeera sawa nabanga asaze naye nga yabitandika last year nga mu February because n'olunaku lwe yabitandika naliwo ku show ya Chubana yali ewedde jjukira last year teyakola dine yakola concert okitegeera so yagikola yabiyiga kiro nga ndaba okitegeera olwani amuyigiriza omanyi Jojo yalina obuzibu mu nsi fenna tuba n'ebintu ye naye tulina okufuna engeri gye tubifugamu osobola okuba nga gwe sooka okutwalira ssente zo osobola okuba nga mwenge ng'oli munywi nnyo omuze neevaayo ng'esobola okuntwalira ssente zange bintu bye mba njagala nnyo ebintu byakabi emmotoka eyakabi ennyumba eyakabi okitegeera kati waliyo oyo nga ye abakazi basobola omukozesa ensobi okitegeera kati Jojo ku kye bayita omukazi tagambwako muganda wange asaana okuwaayo ekyapa kye afune omukazi oyo okitegeera yali talina hindu era babeerangawo naye nga babeera bwe bati okitegeera naye nze kyemmanyi ye nga ye yaviirako ddala obuzibu yafuna akawala ako waliwo akawala kali awo ka mu midiya omwo naye saagala kassaamu okitegeera omweru gwemmanyi waliwo omuwala awo ali mumumanyi naye saakumwogera okitegeera ali akagala nnyo kakamukuba naye n'agamba nkoze nti ofuna akaana kano balina omuntu oba ku mukolo ne bakola appointment nga kakkiriza omumeetinga omuntu yafunanga baba afunye ekyana kye ekyakabi nga mukitwala waka nakula vibe era kuolwo jolaba Jojo nga asumulukuse okitegeera aguze ku bintu awo aguze soda aguze biki naye nga tewali muwala muganda yamuyinza okukomba ku kintu twasabanga era nze nga wangamba njagala omuwala oyo nga mufatira omuwala oyo nange nfune ku bintu ebyakabi nga ne balance tamusaba muganda nga abeera mulala okitegeera
kati akawala akonoza ne kamugamba kuba twali awo waka ewuwe mwamugamba bebi tugenda nyumirwa ffenna singa tubeera hayi kwata onyweko okitegeera nga mulaba nga ntudde kuba nali ndi ku laptop n'asikamu ogusooka agenda owulira bimunyumira n'asikamu ogwokubiri brandi yo gigambako nti owaayo munange omuntu ogusoose tosaategeera ebintu binaavaamu okitegeera wane gye yayigira ebyasooka saaliyo okitegeera n'ebyo tebyamutuusaako ate awo asikamu awo twali tulinayo program ku tv emu enkeera olwo nno saawa zaalinga mu 9 ogw'ekiro nze mbalekawo mvuga emmotoka yange nzira ewange mbaliseewo mu vibe mugamba George kangende ekya tulina okukola kikwetegekera interview nga tugenda munnange bwe nagenda ewaka ne neebaka ne mpumula paka nkeera ne mukubira ku ssaawa 7 naŋŋamba kola ki jangu tukole ekituyitemu wendi ewaka bwe naddayo omusajja mu kifo kye mwe nabalese nga mwe batudde tebannavaawo kuva ggulo kiro tebannava nga weebali ng'asobola okutuula mu kifo kimu okumala 24 hours ne 48 nga waali jjukira drug eyo ebuza otulo okitegeera so okumala ennaku nga teweebaka ensonga kyantu bagwa eddalu okitegeera so ofuna fatigue so namusanga neŋŋamba kuba namuyitanga wooka ne mugaa George wooka kyekituuseewo ng'obedda tonaakweba naŋŋanooza tunaawe mudde wedda niwa tuzanya music we tukola ki nakozeyo n'akayimba nakubamu n'akayimba awo naŋŋamba waayi so omusajja yakozeyo akayimba nensala ne tugenda ku interview era n'omuwala oyo nga ali bulungi awo nga bali steady ne tuvaayo ku interview ne tukomawo in fact twayitira waka wa muwala n'akyusa engoye ne badda ne batuula mu kifo kye kimu ne baddamu balina omuntu we bakozesa awo buli awo butini bulinga munnyo babuteeka sima mu kacupa kubaka akaseke ero n'akumayo kando okitegeera oba obiyita batyo oba byebyo ice bitegeera nze kubeera abanga ali mu laboratory n'akoleza obuntu bwe butokote eno wansi wanya obuntu si butegeera shisha mumanyi babuteeka mu bucupa babuteeka mu gundi babuteeka mu baasa balubu zino ez'amasannyalaze ne babuyiwa omwo eno wansi n'akumayo kando eno n'asika mu kana akasi balina ng'ebwenje babikola babiruddemu olwo omuwala ye supplier yajja nabo omwana naye yalinga akuba bukubi oda ne bamuleetera naye okumanya obuntu obwo bubi n'omuntu aba butunda tasaakiriza kumulaba wabeera era mujja kwesanga mukuba abo bawe atambule agende munnange nga bakwata buntu abanyi bwe twavaayo ku after 5 nga tugenda ewaaba omuwala omuwala ng'ayambala akyusa engoye awo nga tuddayo waka nga badda mu kifo kyekimu nga tukuba music awo tuli mu vibe zaffe paka kiro okitegeera ekiro ekyo kyennyini nnyini nyuka mugambako nga wokazi ngenze kwebaka okitegeera nembalekawo neŋŋenda bwe nadda namukeera ku makya saawa emu because nalina ebintu byenina okuprintinga zaali oba saati nalina okuprintinga t-shirts kati nenzija nga alina okumpayo ku sente nenzija ekyenjawulo kwolwo namusanga engoye bazikyusizza tebaali size nabalekamu akiraganoza bagendakokko ne bawummulamuko ne badda naye tebawummulira bbanga ddene ne baddamu ne batuula ne banyumayo neŋŋenda nekozesa masaati nekuma abantu nga webali ekintu kyenkugamba kyatwala ennaku 2 n'ekitundu nga bali mu situation yemu eyo olwo ekintu kiri mu kukula kiri okitegeera kiri mu kukula naye nze olw'ensonga ziroopako owahindu oba owamaamasomo gaana ennaku zino George ngaali birala bo bakola ekijjukira nze ne George twali bwe tuti emize gy'oli tosobola gira sisobola obyasikiriza alina emize gye gyakolanga saakudda ate mugamba ate mukyalawo bakyo kitegeera nga ne mukyalawo abambuzza ekintu nina okumulimbirako asobola okubira n'akubuuza owaaye Jose muli bikyawo George gyali eyo simu zange tazikwata nga nomulimbira ne mugamba gyali ali wano wange naye nga simayina gyali teyaŋŋambye na gyalaga okitegeera oluusi aba alina byagatta olina okumulimbira so kati embeera gye twabeerangamu naye yali muganda wange ndi muganda we tusobola kumala googera bintu bwe bityo nabatuuka ekiseera nga banene naye mba njogera ekintu tebasobola kunzikiririzaamu bagamba oyo George oyo Jose ye George n'onaamubuuza munnange tubeera mu mbeera bwetyo so wayita ebbanga omuwala oyo beeta okitegeera
omwala bwe beeta ndowooza kibanga oba kisiraani kiyita ekisiraani oba guba muzimu ye ogwamusindikirwa buli muwala gwe yaddamu okufuna mwaka kaseera babeeranga ku kintu kyekimu kye bakozesa so ne bibeera nga bimunyumira nnyo 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 nga kaana kaabaafuna kakozesa ekidraga y'emu ndowooza nga balina we bagenda eyo ne banyumirwa nga balaba obulamu bwa njawulo. Jose kambuuze fukamira bano abawala bonna yali aleeta oba baasinkana nga bonna bakozesa draga eyo oba waliwo omu abayigiriza munne nga bazikozesa nga alina ne bayigiriza. kyatwala bbanga ki kyatwala eddala ebbanga gambye yamuyiga mu February omwaka oguwedde okitegeera kitegeeza ogwo omwaka mulamba till date akyali ku kintu kyekimu naye ngaawo wonna tabayisaamu gaali mu ttiimu ye bavumaavuma kolaki era ng'embeera ze zikyuka tugenda ku shows abeera wakulinga kati yatuuka we twayawukanira mu December shows ze twayimba esinga zankaluubiriranga because yatuuka ekiseera ng'alinga wakulimba ng'abeera awo agamba bali mukuba obuntu baagala bamuwunze mubeera mu mmotoka n'agamba mukuba obuntu mwagala ngwe eddalu okitegeera n'akonkonako banneiba awo aguze amajambiya yagula ejjambiya n'agamba neiba ali ne mukazi we ayagala mukuba okitegeera yalumbako n'abasudaani anti bwe bekugaba banneiba abasudaani bo bali basula waggulu kati awo yabalumba luvannyuma natuuka kiseera n'ankubira essimu n'agamba Jose okimanyi waggulu mu nnyumba y'abasudaani bapangisaayo ruumu bajja abantu ne bagipangisa ne bajja ne beegattiramu kati mukyala wange yayambuse waggulu bedda muwulira balowooza simanyi okitegeera nemugamba Jojo oli sirias natandika okukola n'abasudaani n'agula ejjambiya agenda kutema abantu polisi nejjaawo nemukwata bankubira ekyo ekiro nali nagendaze nebankubira ekiro nanga jangu otuyamba omusajja agenda kukola ki agenda tutematema abantu kyatuyamba talina gwe yatema naye nga yazigula zaali mpya kuba nazirabako nenkeera nemubuuza Jojo tejjambiya waguze zaaki n'agamba agenda kutematema buli muntu atamwagaliza okitegeera okyo nensirika munnange time etambula ajja ebintu byakola obulamu bwe bugenda bukyuka mpola mpola okitegeera asobola okuddawo n'ayombera ensonga ye n'agamba naye kati ggwe kyekikutte kamera eyo n'ogintunuzaamu nga nnyimba lwaki tonjagala biki okitegeera ng'ensonga gy'asobola okuyombera nga yakisiru nnyo tetegerekeka n'agiyombera eyo tugeze mugenda Masaka paka lugenda okukomawo ng'ayomba olwo ku show discipline yabaawo ku stage discipline ya ku stage lwabanga lumu na lumu lwatayokya naye nga discipline yasinga kubeerangawo ku ssaawa ya kubanja balance awo yabeeranga mukambwe nnyo ng'ategeera nnyo bw'agamba nti kati Jose tubabanya miliyoni 2 ze balina okukuwa ng'era ze balina okumpa ne kugeza kubulako emitwalo egya tagenda kulinnyayo ku stage okitegeera so ku ssaawa y'okubanja ssente yabeeranga mulamu bino ebirala n'atabuka olwo ssente nga bwemumala okupafominga yazeekwatira ssente ze nalinga nzikwata ssente zimuwa tuzzeeyo waka nemala okusasulako abaana babakoze okay kati obadde okyatunyumiza wano nti ku balance atabuka ku balance we yabeeranga mulamu atagwirawo ddalo naye ensonga zituuka kubanga ate mulimu abantu abalala kesi zatamanya balaba bagenda kumufumita bagala kumutema tebamwagaliza bali mu kulya mukyala we awo bennyini omusajja yabuddeyo n'akola n'agamba mu abasinga omusika era waliwo olumu we yali mu nnyumba n'mukazi we n'abaana mutwala ssente ng'ate mulaba nti ali mu bwetaavu bwa ssente ate mutwala butwazi kati kankubuulireko ekisookerwa ddala okuba ntandika okubeera ne George tabangako na mu bwetaavu bwa ssente ssente zo zonna ate kati aziwaamu ssente zo zonna abeera nazo tabangako mu bwetaavu bwa ssente ye ssente ze zimunyumira ziri ku akawunti era yagamba yatuuka ekiseera nga olumala okuyimba bwati musho ssente aziteeka ku mobile money n'adda ewaka ng'alina mutwalo kubanga ye awo wali obugagga bwe wabwagala okitegeera ye ssente ze zamunyumiranga ali awo nga newe mukaava ku lunaku nga mugenda kumukola kuba kati tulina twakizanga ssebo ku weekend eyo akamere tulina kabalira ku mikolo gye tugenda ogenda obadde nga so okugulira ekyokulya mukubo kale ati si mwenna ebaluma abalage nti naye talina naye nga taguze emmere tugenda kulukala ate obuzibu bujja bukusanga nti nga kuliko emikolo egisukka mu 3 beena temugenda kuba tuli mutuuka obudde bwa bugenzi tukube tudde waddako tukube ne mumaliriza onna wamukuba emikolo ng'ena oba 5 temulina kye mulidde
era mu kuddayo awo mukama aba abasaasidde ne muyitirako ewantu batunda ebyokulya wennyini wagenda obbasasulira ng'atumizza ebyokulya awo wennyini nnyini nammwe abasasulira musobole okulya ku zammwe kati saasira abaana be yawanga omutwalo ogumu ekitundu baalyanga ki okitegedde naye ng'omwana asiibye akola gamba ndi ne sita nkola ne famire ye ebyalina balina eddwaliro omugaati agamba mwamutunze n'azituwa ekivulu kyali kyani kyali kyaffe yoje zalina ebintu byesibisobole tatonaako ku ttaka lye kagenda mu kivulu okitegeera sente ze yazigyayo ku akawunti buli kintu kyenkugamba mbirinako bikozi bikimu nabeerangawo sente zakyo gye zabeeranga ku akawunti omuntu asobola okubeera nga musawo talinamu yadde 10 naye nga akawunti eriko miliyoni 2 nga ye talinamu yadde 10 aba tabala nti alina agenda kulinda baletayo deposit awo abale nti alina mukisiti yaye ne deposit oyo bamuleeta kugeza baleseeko emu era ajjateeka ate bagireeta nga eri emu yemu tetemebwako balina leeta nga yira muyiseemu ngaoba emu emitwalo 7 emu emitwalo oba 10 awo naye sente nga yawamu bweti nti bando tagenda gitoolako agamu kubadde tumanye nomawulire nti ogenda kwa primotoka Rimaya akagenda pale Rimaya agenda dda ali myaka 2 yalibadde yagigenda mu obuseegi obuzibu bwajjo gye tebuli ku pulima obuzibu bwe buliko eyo drug na mutima gwe obuseegi drug yamuleetera nekuba aye nga ye omuntu mukubi tekimwetagisa kuba na drug mukubi w'abakazi naye ate abasajja bana ate abatya ba abakazi abasobola ate babaye mukazi amayumba amajja kukuba akutte bo balina ensonga zaabwe saga zingiramu efamire yaabwe bibaawula mulina bibuuza bo olwo muzeeyi we mumwani tugeze mutegeeza mu nsonga zamutabani mutaani naawe nabagambidde nti muzeeyi we engeri gyali nti muzeeyi muntu mukulu ye tasobola kukkiriza mu bintu bya draga nti muntu alina draga gyasobola okunywa ne mutabula obwongo okitegeera bo bamanyi kintu kimu njaga yitabulu naye kati enjaga munaye yayonooneka kati ye muzeeyi kye yali akkiririzaamu tiwaliwo omwana wa muliko waliwo amutambulirako kitegeere bino bamuloga kikola yakoze statement ng'agamba oli omuvubuka nti mulogo Dennis agaye nti mulogo kitegeere so kati ye muzeeyi wo bakkiririza mu ebyo kati ogezaako okumugamba bino era yagambanga nawe ngamba namutambuliddeko ne bagamba kino bwekityo kitegeere because twasigaa twogera ne muzeeyi we nze njawukanye ne George paka we natuuka naye tetukyayogera osomukubirako nomugamba muzeeyi gyoli oli bulungi waye mukubira muzeeyi we kuba yali abaddeko mukwano gwange omu okitegeere so ye tusigala tuwugira naye kagege kali nti sikyali okusimu zikendeera communication nesala kitegeere speakers tulina zibuuza batulazi webabbira wagambira mbu babba speakers nali siri naye nze nali nvuddeyo so kati awo yali afunye abapya tebamubba nze simubba ko era newe babbire period gye twali ffenna tebabbako ku speaker nga zombi just guy bwe yabadde awaayiriza oyo simanya Fiiki Mwanje muganda mu bantu balina okuwalana omugayi alina okumuwa respect y'amaanyi because playing the role y'amaanyi nnyo mu famire ye mu kaseera kagwiriddemu eddalu ne wali mulamu wadde nga bino ebyobulalo ate tasobola bitegeera nti omusajja akola bwati kitegeera naye nga gayo ya playing the role y'amaanyi nnyo awadde famire ye obuyambi kitegeera so talina kumwogerako kintu kyonna kyonna kyotuusa nakuba nti ate muyabba sipiika biki bannange mulaba kyoze wanziba yaguze n'emmotoka empya George tayagaliza bwati anti ye lwansonga yamanyi mu nsi nti yalina okuwangula yekka kitegeera buli muntu alina kubeera wansi omuntu avaayo nakola ekintu ekyakabi oba ekikutwala waggulu abalaba nga gwamubba kitegeera mu kaseera ako nga mubba lwakisiwa yayogerera nti mubba maze laba nga teesa emmotoka kitegeera agambira nti mubba olamusiwa ebutwala era singa abandaba amaziyivu nakayimba kawe nabye nomwana tamusana okuvuga muziyimba sinambulamu
era akayimba kange kenyimba bakayita butwa bwennyini zina nyimba za museveni nyimba nze nali ninako ku artist yange batanaba kutta kusobola kubeera muntu bwati tonda biba mpadde nange ayingiza abakyusa kikala era the house kati bafuna yake enjawulo byonna bikoleka kuba ye alina omulimu gw'omutwe omulimu ogw'omutwe gwekukyusa bakazi abana tikitoko bosimanyi one omusajja alina two omusajja abagalisa baako wogenda waggulu okulaba ng'ekawusi ayagala abeere kabaka yeyekayuka bakubire enduulu wabawo omuntu omulago bakubire enduulu So moment ki gye wali ogambye nti ekituufu wano George yansasulamu era nembeera happy nensanyuka? moment gye nzijukira teyansasula naye moment eyo yali yakabi nnyo nti twakuŋŋanya ssente empitirivu nnyo ku show ya Dine Josted eyali emunyonyi ey'okutubane n'atutwala out yali musanyufu nnyo ttiimu yonna ne tutuuka mu Baale Kolola awo yaspendinga ssente empitirivu nnyo naspendinga emitwalo 7,200 emitwalo emeka 7,200 egya Uganda yali musanyufu ng'olwo muli bameka ttiimu twali abantu 8 amazzi gatano ssatu gaali ga 3 temulina omuntu eyasaba Red Bull yamusasula omuntu eyasaba Red Bull bamusasula nga temulinaako mukazi yenna nti nze njagala kisisa baaliko boya bahandolinga ati era kuweza omusanvu kwe baali kugambye twanywa emitwalo 7,200 naligambye ku mubbi asaasaanyizza sapoti emu ebbanga lyonna lyewamanya ne George ye moment esinga okunzita titwakuŋŋanya ssente empitirivu nnyo era kwolwo yasanyuka gwe tolinayo moment nti George ninayo property bweti gyendaga nti ekyo nakijja mu George property gyendaga gye nali badde ndaga natolwedde era yagitwala epasipoti yange yampa gaye eyanyambako bikola ne teyampa ssente kati ekyo nakijja kuye kuba yampa gaye eyanyambako kola pasipoti yange George yalina passport era yagiyina nagimulekera lwaki ate kati agiganye ngende ngimugyeko byamaanyi nti ekyo wasobola okuferera mu linnya lyo anti awo bagenda okukakasiza nanti nti n'omuntu asobola okukera ku makya n'afuuka ekimenke ekitegedde in fact ku bintu byali mukola nga wagubya erinnya lyange bigenda kyukamu ne passport gye nali mulekedde nsobola okujja n'engikima mu mirembe oba ewatali mirembe passport yange njagala omuntu taagamba akulaba eyo nti oyogeza bukyayi ku muyimbi star era nali badde nkubuulira ebintu ebibi ebisinga awo kuba buli kimu nkimanyi naye sogeza bukyayi nkeyalinga linnya lyange siri mubbi sibbanga ku mitwalo 3 era ndi musajja muyimbi yagambye Salimu nti Salimu ekijja omussa bubbi byebyo byenkugamba omuntu omubbi lwaki omulaba mwawukanye omuntu omubbi singa wamulaba dda era naye mbanga ndi mubbi ntandika okukola naawe mu wiiki oba omwezi oba omaze okubona nti ndi mubbi tetujja kusobola kukola naye omuntu mbadde mwenna emyaka kati Salimu yali amaze endowooza emyaka ngi kuba Salimu twamusanga mu lockdown nteebereza kuva lockdown paka kati yamulabye wano nga baawukanye nti Salimu mubbi ese tekola bwetyo omuntu alowooza so kitegeera ffenna ebiseera ebisinga obubi tubulaba omuntu tumaze okumuta naye n'ebirungi byabakoze nabyo birabe kitegeera omuntu we yalabika vidiyo ka George George amulabira nti ali mu mbeera nnungi oba mmwe mumula nti
teziriko kati nze amanyi George omutuufu ali mu mbeera mbi era asaana muyamba bamukisoboka mumuddukire muyambi asaana kutwala wantu eyo nga tewali kintu nga tewaliko sikwata ku ssimu tewali kintu kyazaako access nga asobole otereera because obwongo bwe buli mu kutabuka waliwo ne video yaddayogera ebintu byayogera tebikwatagana bw'obyetegereza obulungi essaati tekyamutuuka bulungi essaati yali emutuuka agwawo okitegedde buli muntu amudduseeko ekyo olina kukiraba anoga kati bana lwaki buli muntu anvaako kyoga abantu bonna babi nze ndi mubi Dennis mubi Salim mubi baani bonna abavuddeyo babi Figi Mwanje mubi Mama So mubi obulamu tebutambula bwe butyo osooka weebuuze nze kizibu oba abantu bano bwe buzibu osooka okuba nga gwe temugenda kukwasaganya mbeera nti mwakatandika okweraba nenda abantu b'ovudde n'abeewala abayimbi bali ebaludde n'abantu be batandika nabo okukola okitegeera naye ye ttiimu agirwanyisa eggwawo lwa buwoomi musically George ali atya ali bubi nnyo mu mbeera ali bubi nnyo wena omulaba ng'ayimba nze tondaba ensi bwetyo guno eno endongo mugaati lwe malina okujja n'asunako oyagala ogulye bonna kugenda kusemba bagukulakiri tojja kuddamu kwagala kugula mwagenze mugamba abayimbi b'oku federation mbu omusajja ali mu drugs biki ng'ate tali ku mbadde ye kennyini yagenda ku federation mwagamba Kenzo ajja ataase mukwano gwe nze saa kujja nenjogera ne mukwano gwo nakkiriza ebintu byenjogera osinga gwe mukwano gwe okitegedde tekisoboka ekyo omuntu yenna yenna nga kyali wange tasobola kujja ate nagamba ebintu gwe n'obitwala kati ntandika nti okujja ne ngamba Kenzo ebintu bwe bityo okitegeera ne Mama So yennyini yabimbuuza ne muzza ku alaali okitegeera naye nga bamwagala okumuyamba mulumirirwa muyambe abasobola omuyamba alina mikwano gye emigagga giri eyo negiri eyo nayo batudde lwaki tebamuyamba okitegeera osobola okuddamu okukola ne George okola ki okolako naye okukola kinanti nga tuyimba ku show emu okukola naye tugeze mwenna muli mu Black Man ate kati nga nange nina Joseph Famous osooka kwata kamiliyoni omugamba agende mu Firebase oba Bebe Cool agende mu Firebase kati kwegamba weewagudde seewagudde ate kati ye okuva mu Big Talent yali yeewagudde naye yakola ekibiina ki naba nga takyasaa kuddayo eri kati nange nina ekibiina kyange anti asobola okukugaa Jose komawo tukole tupushinge music nkuwe ne kolabo ne kolabo nzirina nali nzitadde sobola kuddamu kola naye nsobola omusonyiwa bwanneetondera naye sobola kuddamu kola naye because nange ndi muyimbi ayimiridde olwo yakwetondera yakusobyaki akwetondera yakusobyaki olina n'omuzannyo nalivuddeyo singa talina bye yankola oba agambeko nti yangoba nokolayo bisatu nokolayo bisatu yoga nti wano yansobyamu ye ayinza okuba munnaye takimanyi omanyi osobola okuba nga wanyiiga n'omuntu Jose ng'ekyakunyiiza kaali katono bwe kati kwogerako na mukazi wo mugamba omuntu oyo yayogera ne mukazi wange tekyansanyusa teyayogera na mukazi wange yatwala mukazi wange ekyo kimu yatwala mukazi wange saa zino gwali naye ekyo kimu ekyokubiri yanyaga ssente mpitirivu ennyo ekyokusatu n'awamba ebintu byange YouTube ne passport ekyokuna nalina ssente nange ze nakwata mu show ya gundi eyo ya Africana nenzisaayo nga nsuubira ozimpa ssente zaawamu nneneko teyazimpa ebyo nabyo omuntu wajja nga abigatta n'embeera gye twalimu nze tetwayawukane wano Kampala twayawukanira Mbalala n'akuleka Embalala nze nabalekayo gwe n'okomawo enninya nenkomawo kitegeera mmanyi ffenna tukulaye naye tusaana ati tube nga tuweebwa ekitiibwa buli omu kategore ye bwe mba nga nze watandika nange ng'osiika capati bw'oba okuze n'okola omudaala gwo sina ate kuddamu kuyisa mu mbeera yemu nga wali ng'okyatandika okitegeera so nange nina bwe natuuka nga nkuze sikyasobola kubanga nze ngenze ne George tuyimbye ewantu ye ate bamupangisiriza ruumu yeebake ate nze neebake mu mmotoka really nina ennyumba yange e Kampala awo nalina okusikamu okitegeera
Jose Rafle in case waba akedde ku machana agamba njagala basasula cause Dennis yangambe Rafle ali million nga 10 nezo ku 15 singa bajja sente George. ntini agenda beera watambulamu Ani Dennis Dennis abanja sente ntini nnyo neze sente nazimugabira sizagala sizagala baba yagala kuzimpa asikwata aziwa abaana ba Black Man kwani be akasayininga nabo bennyini balajana ngambe ya signinga Siza Music nze simanyi aziwe Siza Music kwache maina yazeta nekati bw'ogamba nti yakubbira omukyala nga ne scoopula makire iminga mbu naye bamubbako omukyala yakabba abakyala bamwe bameka nakugambye omuntu obanga olina talenti yo gy'olina teri asakukomako kitone kiba kitone mulimo gw'omutwe gw'omulimu gw'alina ogw'omutwe okitegeera gw'omulimu yo mutu gwomusobo obanga mugenze auto ne mukyalawo nga naye ali ne mukyala we mukyala we nasituka n'agenda nze nesituka n'engenda ofuuka nendekawo mukyala wange era n'osanga nga waliwo embeera etandise okubanga ejjawo okitegeera asookulabirira mukyala wo mu maaso go nga wooli aga ne Josego tomanyi ne balabirira bakyala gwe namukwaka wipes we simoleko n'akola kino oyagala kibakweka shisha yasaana okukuwa gondi yasaana okukuwa advice otwaleko mukyala wo auto nga gwe tomuwadde kutwalawo we auto ate ku baba ateekawo embeera okitegedde muganda kuwe abeera mami tolina kwogera naye n'ennamba twabanga batini ababa n'ennamba ya mukyala we maŋŋambo waliwo olumu eyayitako omu ku batiimu namugamba owulira Jose yakaapya mukazi wange waggulu eyo yamuliko omusajja yagwa eddalu nze yakubako ku simu nambuza oliwa nga twawukanye naawo ambuza oliwa ne mugamba isitole ki ndi mu saloon nagamba saloon ki ne mugamba nawo saloon gyendi mutetwogera out of the blue yankubira essimu ne mugamba oli serious nagamba ye ne mugamba ye nagamba gy'oli munda nkuwulira gy'oli ne mugamba womundewa najjako essimu nenziramu ne mukubira nga takwata kati wabaawo kyaliwe abali basigaddeyo kyali wange yankubira nagamba jjo jankubidde essimu nagamba mboli wa ssenga wa Hindu mbakulidde mu kisenge ng'ogamba Hindu tofuluma Hindu tofuluma neŋŋamba kati ntuuka ntyogera mu kisenge kya Hindu mu ssenga wa Hindu ate ntandika okwasaganyiza eyo embeera muganda wange omusajja nitegeera ddala nti byaddala avaako n'agamba abantu nze yagenze wasenga wa Hindu ng'agenze kwegayirira Hindu akomewo yampulidde ndi mu kisenge teyandabye yampulidde ndi mu kisenge nze ngamba Hindu tofuluma n'atulya munnange nga tukola ki kwegamba mwenna abaali ku ttiimu mwakwata mu sowaani y'omukulu ffenna twakwatamu kati esowaani aba alina kugyasa bwasa aba tekyali sowaani naye ng'olowooza George asobola okutereera kyemmanyi asooterera baba bamwanguyiridde batamwanguyira tasobola tereera because odde n'embeera gy'alimu yasukka ku rehab tekyamusobola embeera gy'alimu yeeraliikiriza kuba ye omuntu gwe bayita unruly nga mulamu kati ate bw'ogatta bwa unruly n'ogattamu eddalu batosobola musobola muganda wange Joseph Famasi nga tumaliriza obubaka bwo eri George tusookera awo bw'osobola okuwa famire ye n'abamwagala nze singa abadde asobola okuwulira olulimi lwenjogera nalibadde muwa olulabaka naye kambuwa abantu abasobola okumuyamba bamuddukire bamuyambe kuba embeera gy'alimu si nnungi abantu bamisinga music we okitegeera music we oba musajja ali talented music we mulungi nnyo naffe abantu beyawa inspiration tujja tuuka ekiseera nga tulabaye tebitegeerekeka okitegeera naffe tuluzinga ebirooto byaffe okitegeera naye nga kyenyagala okubagamba nze nakayimba kange bakayita butwa bwennyini era ennaku z'omwezi 28 tuli wano wennyini wonsanze ku Munyonyo Center bayitawo bala bagiyita Heaven Bar ninawo Joseph Famous unveiling nga 28 December yesebo nze ennaku omukulu simwakolera Dine with Joseph agikolawo era agenda kukola ki Dine with Joseph season 10 ate nga abantu bonna baagala kulya mukyala we gwe atasobola bayita bade babaddeko nabo abatini baagala talina muntu gwagenda kuyita ze babuulira mutannalya ate nga yoyo gwe gambye yali mukyala wange talina muntu gwasobola kuyita kujja kubalye nabo emmere dayini tebalya mmere kana mpozi amagala bafumitireyo bifooko temujja kitegeera
yiza siibula abawagizi bo. abawagizi bange mbebaza nnyo okubanga temutusuuliridde mu kaseera kano ak'okuba nti ate embeera ezzeewo bw'etyo wadde nga abantu abamu batwagala wansi naye tubasuubiza tetugenda kukka wansi, tugenda kubeerayo paka. Amanya n'eddoboozi nsigadde nze Joseph Masi, kayimba kange gye kali ku YouTube bakayita butwa bwennyini, genda okanoonyeeko, nsigadde nze Joseph Masi webale ku YouTube era Joseph Masi. Joseph Masi official. Ne TikTok. Buli wamu Joseph Masi official. Mugende subscribing ku YouTube buli kayimba kaba ateekayo ate mukakolemu ne challenge. Tetujja beegayirira nnyo bannange. Good music mumukolere challenge. Kale. Ali omutwalo 7 mu 1000.